ya Kadama TV. Maama wa Kadaama ali mu maziga akaabidde omwaka mulamba, agamba omwana we baamusiba tamanyi kimukwatako, agezezzaako okwekubira enduulu buli wamu naye tafunye buyambi, tamanyi omwana we gy'ali oba taliiyo. Naye agamba mwaka mulamba tamuwuliza, era yalisabye okubeera nga gavumenti oba kampani eyamutwala oba gavumenti y'e Saudi ebeere nga emuyamba emuddize muwala we. Maama ono ali mu maziga era nga tamanyi kiki kigenda mu maaso ku muwala we. Kati sobe tuba playing voice note y'omukyalo ono mumuwulire, ate olumala tugenda kubawa ne Kadaama annyonnyole ku nsonga eno, olwo Kadaama agenda okubeera ng'annyonnyola ku oba commentinga ku nsonga eno, then tulyoke tugende mu maaso. Yenina eddoboozi lya maama ng'akaabira muwala we gw'amaze omwaka mulamba nga talaba. Agamba baamusiba oba kiyinza okuba nga kisuukako n'okubeera nga baamusiba nga waliwo ekintu ekirala ekinene, naye ye information gy'akyayinawo agamba baamusiba omwaka mulamba tamuwuliza. Yeebaleko baaba oli otya kati nange gyendi naye leero binsobedde eby'omwana wange sirina ne kyenjogera. Mbadde kusaba ombuulize ku muwala oba balina kye baamugambye ombuulire. Maze ennaku 3 seeba kandowooza mwana wange, omwana wange ansobedde, omwana wange simulaba, omwana wange simulaba mukwano, omwana wange simulaba, omwana wange simulaba mbadde, omwana wange simulaba, omwana wange simulaba ennaku ze zonna, omwana wange simulaba. Omwana wange bamusibye omwaka mulamba, omwana wange mutonyi, omwana wange bamusibye omwaka mulamba. Siraba mwana wange, siwuliza mwana wange, simanyi bifa ku mwana, simanyi bifa ku mwana. Omutima gw'obuzadde ogumanyi. Bannange nze ndabye n'abaana ba Yudaaya, ndabye n'omutima gw'omwana wange. Nze simanyi na kumanya mukwano, simanyi gye ndiko, simanyi. Naye leero binsobedde, mmaze wiiki nnamba ng'eno embeera gye ndimu, ng'eno embeera gye ndimu. Naye mukwano nyamba oyogereko n'omwana wo anaakuddamu. Yanziza mukwano, neyanziza munnange, buli kyoyogerako nange n'oŋŋumya. Naye kati obadde oludde. Njagala owulirize odiyo eno y'okusindikidde yayiro. Omukyalo oyo akaaba, amaze ebbanga lya mwaka mulamba ng'alimu eyo embeera, akaaba. Baasibira abaana e Saudi ku deportation. Abaana abo baali bangi nnyo nga basukka mu 2, ne bamala ku deportation emyezi 6. Gyayise mu 6 naye nga biseera bya korona nga tebabaleeta, olwamala ne babatikka ne babaleeta. Abaana baakolanga obutambi nga bagamba tusaba buyambi, tuli ku deportation, enjala ejula tutta, tetulina kyakwambala. Abalala nga bakuba emiranga bali ku embassy y'e Saudi e Uganda. Abaana abo abaalabikira mu butambi bwe baali bazza abaana be baadipootinga, abaana abo baabajjamu abawala 5 baasigalayo. Naye abazadde baabwe bakaaba, omu ye omuzadde oyo. Abazadde bakaaba abaana be bawezezza omwaka. Naye bakaaba kati oyo ajja ewange nze muyambi nfuneko benjogera nabo kuba mukadde, yasigaza abaana. Omwana omu yamufuddeko, omukazi alina ennaku talina na kyabaliisa. Nange ndi Kadaama, ndi mu kiyumba sirina kye nnina. Kyokka bw'osindikira embasi y'e Saudi emmesegi tekuddamu. Bw'alaba omusindikidde emmesegi ng'olemeddeko ng'akubulookinga. Tonnyambye oŋŋamba jjuza ebyenjijuza byaki? Bannange, kati nziza kukubuuza, kunnyamba, omuzadde ono mumusalira magezi ki? Musobola okwogerako ne deportation ey'e Saudi oba abaana abo balina amagezi gonna agabaggyayo? Oba kisoboka nga oyo omusajja w'oku embassy ng'asobola okununula abaana abo, bazadde baabwe ne bagula tikiti, naye abaana ne bava e Saudi, omwana n'ava e Saudi.
ampa ku magezi ki bannange omu bitusukkako naye bannange abaana ba Uganda bafiiridde ku mawanga abasajja abo balidde ssente naye Mukama ajja basasula gyebaleko baaba oli otya kati nange gyendi naye leero binsobedde eby'omwana wange siina ne kyenjogera mbadde nkusaba ombuulize ku muwala oba balina kye bamugambye ombuulire naye maze ennaku 3 seebaka ndowooza mwana wange omwana wange ansobedde omwana wange simulaba mukwano omwana wange simulaba mubanne omwana wange simulaba ennaku ze zonna omwana wange simulaba omwana wange bamusibye omwaka mulamba mwana wange mutonyi mwana wange bamusibye omwaka mulamba siraba mwana wange siwuliza mwana wange simanyi bifa ku mwana omutima gw'obuzadde ogumanyi bannange nze ndabye n'abaana ba Yudaaya ndabye n'omutima gw'omwana wange nze simanyi nakumanya mukwano simanyi gyendiko simanyi naye leero binsobedde mmaze wiiki nnamba ngeno embeera gyendimu naye mukwano nyamba oyogereko n'omwana wo anaakuddamu yanziza mukwano neyanziza munnange bulijjo